nga tetunnaba kugenda mu kawuvu n'akagga ku biki IGP Abbas byakagaba ne Ambasada wa US wano mu Uganda biki byebogeddeko wali ku conference center press conference ebaddewo ku magenda ga Bobi Wine na kiki ekiddako oba embeera ky'okulungamya ku mbeera eriwo kubanga obunkenke bw'amaanyi eri gavumenti ya Uganda bakimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine munywanyi nnyo wa US okusinga gavumenti ya Uganda ate nga bakimanyi bulungi nnyo nti awo kiba kitegeeza nti gwe abeera alina ekisumuluzo oba gwe aba alina emmanduso nti kerere ebaawo mu buli kimu naye muganda wange kiba kiri nti kaseera buseera ke kabeera kalindiriddwa kati ebigambo Bobi Wine bye yayogedde ng'agenda byakanze nnyo security wano e Uganda Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba baabibulidde bulungi nnyo era nga Muhoozi bwe yalambika ng'agamba nti bwe yakyomera Abamerika nti mmwe muyamba Bobi Wine okutoloka twali yagadde omukwata okumukyunyana ye mwaba mutulemezezza okumukwata kaakati munnange Inspector General wa Police IGP Abbas byakagaba ng'ali wamu ne United States Ambasada to Uganda bwe batyo beesanze nga balina okubeera nga ate baba ne joint press conference lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi nga 16 era ebibadde mu press conference oba ebaddeyo batebaddeeyo si bye ngenda okwogerako kati wabula njagala kusooka kunnyonnyola mbeera eyo nga tetunaba kugenda mu mboozi eri kati tulabe nti bagambye bwe bati ejja kuba mboozi endala naye munnange United States Ambassador to Uganda William W. Pop ono jjukira nti Muhoozi yamuwaako ko ultimatum nti gwe ennaku bwe ziti olina okuba ng'ofulumya eggwanga yamaliriza alidde ebigambo bye muganda wange amugamba obadde ki oyagala bakufulumye bakuzze wammwe oyagala ogivuge ogizze tugenda okulya nti oli Congo oli Goma kakati munnange nga sinaba kubeera nga neeyongerayo sooka omanye nti aba Hillside View Apartments bano basangibwa wali janyi ku kyaki era nga zino apartments zinyirira nnyo muganda wange zisangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo woyitira buuza nti ejjanyi ku kyaki yewa kitegeeza nti bw'otuukayo ojja kuba osobola okutegeera nti ddala mu butuufu eri apartments omuli buli kimu obulamu transport wabwerera okuva ku airport kakati ate aba maintenance palace bali balina solar systems zebaali badde weetaaga muganda wange aba maintenance palace beebo munnange b'oyinza okulowooza nti bw'oba olowooza ku masannyalaze ag'enjuba owone ekibululu aba maintenance palace balina ttiimu y'abakugu esobola okuyambako besitooli ng'ate balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna waliwo aba amora gw'akooya obukadde akooya obukadde tuyagala kubeera nkanyanya aba Amora Beauty bano balina buli kimu balina bye bayita anti-aging era nga obudde nira butono naye bwe twogera ku anti-aging twogera ku ebyo ebiziyiza okukaddiwa kakati ebyo bye balina ebyenjawulo muli shea butter ate nga biri organic si bino ebikolerere munnange ennamba yaabwe nja kuba njikuwa butereevu era awo ku nnamba zange ojja kuba ogitunuulira naye nga gwe bw'oba oyagala
okumanya ku nsonga ezo bano babadde beekwesa ebbanga lyonna naye waliwo eyabanzikiridde nti bano nabo bazibu kubanga tulina okubeerawo, tulina okulwanyiza obukadde. Kakati abo bo just njagadde kubagulizaako just katono sinnaba kubeera nga mbimanya ebibakwatako ennyo, naye ngenda kuba mbimanya, naye okusinziira ku muntu omu gwe nalabyeko ne mubuuza owange wakulu otya, naŋŋamba aba Amora Beauty. Konze kiki be baliwo abo. Kale gwe wa Amora Beauty wali badde ojja n'oyogera nange kubanga ebintu bye nabirabye munnange nina omuntu gwe nalabye ng'akyuse ebya ddala, naye yaŋŋamba aba Amora oba be erinnya ttuufu Amora Beauty. Nga ndabira ddala mu butuufu ekibanga kyekyo akozesa bintu byammwe. Sikini yeeyo muli ku mulamwa. Kakati munnange Inspector General of Police AIGP Byakagaba bwatyo kati ngaye gwe basindise munnange, genda oyogere bano bamagezi bakulisi magezi ba gundi ba ani ono omusajja waffe naku zino banga mulwadde, musajja waffe ono ani ono Kurayije Kurayije mbeera sinungi naye tugambe tutya tumusabire bwe bitu bibiri anti obulamu munnange. Kakati munnange eno gitwale nga unusual briefing era nga babadde balina okukola obutaweera okulaba nga ebaawo. Kugambye nti ebibaddemu si byenkuwa, nja kujja nabyo mu mboozi eddako, naye nti ekyalibadde kireetera Uganda's top police chief ne American envoy okubeera nga bagenda mu press briefing, ekyo kiyinza okuba nga munnange kireetawo okubuusabuusa n'okuteebereza ti tewali mukka awatali muliro, kubanga bwe twogerako political and diplomatic circles kiba kitegeeza nti evvumbe litandise okubeera nga likola ki nga liwonyirizibwa. Kakati munnange bino byonna byonna okubyogerako babadde nga tebakikolangako, naye bagenze okubyogera nga wakayitawo olunaku lumu nga National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga amaze okubeera nga alaga mu ngeri ya roba style oluvannyuma lw'emyezi ebiri nga yeekwese bamuyigga buli wamu bamuyigga ng'empiso naye nga bamubuliddwa ne batuuka n'okukyomera Embassy ya America nti mwe mulinaga amagezi ge tutasobola, mwe mutusingako intelligence yammwe eri waggulu, tukimanyi kati mwe abamu ateko kuba alina akantu akaziyiza okubeera nga ffe tumutwakinga. Kaakati munnange Bobi Wine bw'atyo yagambye nti agenda kugenda wabweru ate nga yagenze mu ggwanga lya US agenda kusigala nga amobilizinga kye yayise struggle ng'akolera mu diaspora, nti ngenze naye situdde. Kakati munnange kino ng'amaze okubeera ng'agenda ku social media kyaleeseewo embeera ey'obunkenke, era ffenna munnange bwetyo tuli mu bunkenke, era nga abamu bagamba nti Western diplomatic actors naddala US naddala okuva mu US bateeka okuba nga bakoze omulimu munene nnyo okufacilitatinga safe passage Bobi Wine okubeera ng'ava mu ggwanga, nti bateeka okuba be balambise bemulambise yitawano bisajja buubuno n'afuluma eggwanga, nti bateeka okuba nga bwe bagamba twogera ku social media kati. Ate nga Bobi Wine yatugambye nti n'abasirikale mu gavumenti n'abakungu bamuyambye, kyotulaba nga bwe bateekayo ebikwekweto baayazanga emmotoka n'eziva mu State House nga bazaaza n'eziriko ennamba nga bayaaza buli wamu n'eziriko ennamba z'amagye. Tubabuulira gwe oyambadde bano abakyala batabuliiki
abatera okwambala obukookolo ne babika faces nga jjako tutubuulira sharia jjako oyinza okuba gwe Bobi Wine kati ng'olina okubijjako lwakulaba bw'oba bbaawo oba si bbaawo kakati ebyo biteeke wali jjako nga babambula banoonya Bobi Wine gwe tambula ng'ojagira bajja gamba biki ebyo by'ojagira leka tukebere tulabe ayinza okuba ali omwo mu mpale mu mukwese mu kaleega munnange ba observers bo bagamba nti timing ya Monday naku zomezi 16 nkugambye nti ebyo tugenda kuba tubyogerako ebaddeyo tebaddeeyo boogedde ki kakati eno joint press briefing ereeseewo munnange okuleeta nga tuyimusa ku bukooweekoowe kiki waliwo atidde ani agenda okugumya munne kwegamba kati tutwale nti envoy Ambasada William Pope ali wano Abasibya Kagaba naye ali wali Museveni Muhoozi bali ku TV balaba babiraba live kakati ono Muhoozi gwe yatiisa gwe yali yerijja ayina okugumya ono mugende mukole press briefing kale ne bwankubadde mmwe abakikoze naye mugende abantu baleme kulowooza tebaagala kusemba nakyo naye nga munnange revolution tedda mabiga kati bali babagambe ki kakati munnange ba political analysts bagamba ati eno press conference eteekeddwa nga okuba nti egendereddemu okubeera nga badressinga security concerns security y'eggwanga bannange tuli tutya diplomatic cooperation nti America tukyakolagana nayo tukyali nammwe kituufu temukyali era ne security concern mwali badde already musula mutunula kubanga ebintu si birungi yadde n'akamu kakati munnange bwetutunuulira ku entambula ya Kyagulanyi ne broader political environment okutama mu kkobo tinogamba okay ne byeyayogedde byennyininyini byabadde biraga nti agenze kusinziira ebya ddala kakati munnange embeera eno ey'okubeera nti Ambasada Pope agenda alina okubeera nga akwasaganya IGP pakati yamukwasaganya si kya bulijjo era nga eno baba balina okubeera nga boogeraku security ne diplomatic interests mukyatwetaaga tetusobola kubagoba kyekituufu naye mukyatwetaaga ffe rigimu yaffe babagambe ki tukyabeetaaga tuba kubanga mulina okukola ng'eddaala okugenda mu Uganda empya ye answer kakati munnange nkugambye nti wali ku media center era nga bino biri rare okubeera nti bano bombi press briefing eno ku media center nga ba foreign diplomats wamu ne senior security officials nga wali ku media center tekitera kubaawo era kiri rare nnyo era nga nkukakasa ebibaddewo leero oba bibaddewo tebibaddeewo ennaku zomwezi 16 wenjogerera bino biri sinabisabuukulula ndi wakubisabuukula kuba bijja kuba biwanvu kakati munnange bino byonna nga birina okuba nga boogera ku Bobi Wine engeri gye yavudde wano mu ngeri etategeerekeka naye nga ba-insiders bo bagamba nti bino byonna bw'obanga obiwuliddeko na bino byenkugamba kakasa nti bikulu byonna balina okulaba nga batunuulira Uganda United States Security Cooperation, political stability, regional governance concerns eri babagobedde Somalia jeke Sudan wano nayo biri yawe ebityo Congo tutukyawulira operation Shuja tebakyajogerako kubanga bakimanyi balina okusibako badde Uganda Shekedi yakibakola n'akwasawo America wali ate mwagalayo ki kakati munnange bina balina okubeera nga babyogirako tutandise okuzinira ku ntoli zaabo babayita batya ba imperialists mubayita ba imperialists kakati mutandise munnange Kyagulanyi yagambye
yagenda ku intensifying mobilization efforts, agenda kakasanga agenda kusigala nga akyakunga nga ali wabweru wa ggwanga, era kino kyaleesewo mixed reactions okuviira ddala eri abawagizi be ne gavumenti, sympathizers, era nga waliwo eyansesezza yagambye nti lwaki Bobi Wine adduka bw'aba mugumu ekimala, naye nyatamanya nti okudduka nako kakodyo kakulwana. Okudduka nako kakodyo kakulwana muganda wange, okwetegula bw'obeera mu ringi ng'okuba ebikonde, kyogamba obeerawo bubeezi, osobola okuddusa omusajja mu ringi naye nga bwe lwakusemberera omukuba naye nga yalumba ate gwe alinga ali ku defensive. Kakati tugayanga kizinze muganda wange, tolowooza nti omuntu adduse aba akutidde. Asobola okubayinga time, ayinza okubanga tekiniki. Kakati abamu era banenya bannayuganda, waliwo omuntu omu yabadde agamba kakati muli musanyuka. Nga teri asanyuse, siyinza kusanyukira Bobi Wine kudduka mu nsi ye, kikwasa ennaku. Kati ng'agamba okumanya batidde nti mmwe Uganda singa ekubwa mulowooza egenda sigala kyekimu. Mulabe South Sudan, mulabe Sudan ey'omumambuka, mulabe Libya. Bobi Wine bw'anajja mu full swing, nengamba nti okakasa Bobi Wine agenda kujja mu full swing nti mmwe emipiira gyammwe gijja kubuguumirira gyabike. Nange nemugamba ng'onyiize nnyo gwe emipiira gy'otambula nagyo, ekyange ngitereka ngikweka, kubanga essaawa ne baza omukwala ne bagikola ki, ne bagitulisa ngikweka. Kaakati munnange ako ke kasigiri akaliwo lyebbugumu eririwo. Bobi Wine agenze kukola kitulemeddwa mukwata ng'ali wano Uganda. Singa afuluma bw'ati adda atya Kongo batugobye, tetukyalina operation Sujja, ate ffe twalima enguudo ne tubanguyiza kukitegeera. Tebakyetaagayo ojja genda okuwulira ng'abajasi bonna babagobye. Somalia, Sudan, South Sudan tugenda kusigala wa, kubanga jjukira nti Congo esharinga border ne South Sudan. Bwe njogera ku Congo ddamu nti Congo kiba kitegeeza ki? Ate nga Congo esharinga border ne Rwanda ne Burundi kiba kitegeeza ki? Ate nga Congo esharinga border ne Uganda kiba kitegeeza strategic position. Kiba kitegeeza strategic position. Kakati ADF erudde nga yo terina kyekola, naye nga ebeera ye just ekolakola buntu bwe buti bukulu. Kyobulabanga bannange kirungi nnyo n'okola ekyo ekituufu, Mukama Katonda oba oli awajja kuwera omukisa. Kola ekyo ekituufu, kubanga toleeta ADF etaliiyo. Kati ADF bwerifuuka eyaddala mugenda kukola ki? Kambe wano naye nkusuubiza okubeera nga nkomawo twogere ku press briefing ebaddemu envoy wa US William Pop ne ba officials aba Uganda, IGP Byakagaba ne banne bonna nga bazze, naye ng'oli kireka balinga abeegayidde omwegayirire, balinga abamwegayidde obwegayirizi jangu naawe jangu wali ku media center obeeko ky'oyogera oyogere, tukakase bantu balokere tuli wamu nammwe. Ate oli yaŋŋamba agenda kunkwata ku nkoona yakutugera bw'ati yakulosinga dda red line. Nedda ebyembi bisekerwa naye kozi diplomatic, bagamba diplomatic ki? Ganda wange singa abantu bali bamanyi nti ebiri diplomatic biva mu loko
baali badde basooka kukuyisa bulungi baloko ole bagenda ku diplomatic ties naye bwe badda ku diplomatic bo baagala bisambira eri waggulu eri eno baloko nga ffe batunyigiriza kaakati Bobi Wine akuba sayidi zonna akuba sayidi zonna diplomatic ne loko yasooka ku loko n'agigonza n'afuna obuganzi kati nadda ku diplomatic kati bali awo mu kazannyo bo tebalinaawo buganzi yadde ku loko yabutwala loko standard kyentegeeza mu baloko baffe ne ku international standard obuganzi abuweeze abututte ddala guno gukyali muyaga buyaga ono akyali muyimbi buyimbi kale bagamba ewali omukati wabula muliro tukayanga kyezinze kaami katono okanyumira mitala wa mugga kiribedda mese ya mutala erodda neetuuka kibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo ntera okukozesa engero ezo naye zonna muganda wange kubigenda mu maaso ngero nkulu nnyo akuumi